Ofujjo n'obusiiwufu bw'empisa ab'ebyokwerinda bye baatuusizza ku bakulembeze b'ekika ky'Embogo ne bannaddiini bwe babadde ku mukolo ogw'okwozaayoza omutaka Kayiira Gajuule ku mukolo ogwabadde e Mugulu Ssingo ku Lwomukaaga oluyise. Olwaleero abavubuka ba Buganda nga bakulembeddwamu abakulembeze baabwe ne bannabyabufuzi ab'enjawulo baakiise embuga mu Bulange Mengo n'ekiwandiiko kyabwe ekirimu okwemulugunya kwabwe ku ffujjo eryakoleddwa ku kika ky'Embogo era ekiwandiiko kyabwe bakikwasizza Katikkiro okutuusa ensonga zaabwe eri Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti Obwakabaka tebutudde ku nsonga eno era bwogerezeganya n'abakwatibwako ensonga ebikola nga bino obutaddamu. Waliwo abavubuka abalowooza nti waggwawo ebintu oluusi n'ensirika naye si sirika, njogera mu budde obutuufu. Ate bwe kiba eky'ebyobufuzi bwe banyigiriza owa DP ne banyigiriza owa FDC ne banyigiriza mwe mwagala Katikkiro ayogere emirundi emeka owa Nuupu, naye nze njogera buli muntu yenna lwanyigirizibwa na bino ebya primaries bwe byaggwa ebyakamyufu obuvuyo bwasinga ndoza mu NRM era nayogera naye kino kitukwatako ffenna ng'Abaganda. Nagambye nti obutaka bulinganga essinzizo. Mu miti wali bw'otunulawo olengera Erubaga na wano waggulu olengera Namirembe na wali ekibuli olengerayo. Tewali musaseredooti lwamanya nti ono wa NUP, ono wa NRM, ono wa DP, ono wa FDC bonna bajja kusinza ne ku butaka aba NUP, aba DP, aba NRM n'abalala bonna bagendayo. N'olwekyo okulemesa abantu okweyagalira ku butaka kibanga ekitujjako n'amannya gaffe. Omumbuga era asabye abavubuka okukozesa ekiseera ky'akalulu bakikozese bulungi nga balonda abantu ab'ensonga era abategeera obulungi ensonga za Buganda n'okutegeera Buganda weesibidde okwongera okunyweza Obwakabaka. Mulonde abantu abanaalwanirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Bw'aba wa DP nga anaazirwanira nga nammwe mumulabye temusobola kubapima nga mumulonda, bw'aba wa NUP nga mumulonda, bw'aba wa NRM nga ddala anaazirwanirira nga mumulonda, bw'anaaba wa FDC nga mumulonda. Anti nze mbabuulira katiba, akatiba ke kabatuusa ku muntu gwe mwagala. Ekinjogeza ekyo era kankyogerere wano nga bwe muli ab'endowooza ez'enjawulo nti bwe naagamba nti nno mulonde owa DP nendekawo owa NUP, Kabaka naamugamba nti nalonzeemu ntya mu baana be. Ekyo mwali mukyefumitirizaako. Kabaka naamugamba nti wazzewo abantu ba mirundi 2 oba kale tugambe emirundi 5, aba DP, aba NUP, aba FDC, aba NRM. Kabaka naamugamba nti anga nnyini baana nti nalonzeeko ono nendekawo oli. Wabula nze Kabaka mugamba nti mukama wange nabawadde akatiba ke kabumba endabika y'ettoffaali. Akatiba kembawa ze ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Temulina busobozi kubafuna ate munjagaza ki? Mbawadde ekikolo n'eddagala ndibawadde, mmwe munaalemwa okusalawo ekibakolera. Ebisabiddwa mu kiwandiiko nja kutula ne bannange, nja kukitwala embuga ate oluvannyuma ntule ne bannange tukyekenneenye nsonga ku nsonga. Manyi mwatuta obudde nga mukiwandiika, naffe twetaaga obudde okukiyita mu nsonga ku nsonga tusobole okukyanukula obulungi. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Kizza Hakimu Sawula mu kiwandiiko kyabwe ekiweereddwa Katikkiro banjiza ensonga 7 ze baagala zikolebweko omuli n'abakulira ebyokwerinda ab'oku ntikko okwetondera Obwakabaka. Tukuwandiikidde IBN okulaga obutali bumativu bwaffe ku ngeri gavumenti eya wakati yeetyoboola okunafuya saako n'okusaanyaawo obuwangwa bwaffe mu bugenderevu. Maasomogi nga bw'okimanyiiko waliwo oluko lwa gavumenti ekulemberwa Jino Yoweri Museveni Kaguta oluluubiriddwamu okusaanyaawo abakulembeze ab'ennono wamu n'obuwangwa bwaffe nga tusaba Ssaabasajja asiime bino bikolebwe. Ekisooka, gavumenti ya Uganda ekwate esibe erevunaane Kagalula Bob ye RPC w'ebbendo bendeeryo wamu n'omuduumizi w'amagye ga kuno CDF mu butongole beetondera Obuganda n'Eklezia Katolika n'enzikiriza endala. Newankubadde twawulidde okwetonda okw'omwogezi
no oweri mbendo bendo no mwogezi w'amagye ne petwagala akulembera yennyini abakulembera ebiwayi bino byennyini beba betonda. Mu mbeera y'emu omukubiriza wa Parliament ya Uganda Rebecca Alitwala Kadaga ayise Minister w'ensonga ez'omunda mu ggwanga agende mu Parliament annyonnyole ku nneeyisa y'abaserikale n'ab'ebyokwerinda abalala abakakanye ku bannaddiini n'abakulembeze b'ekika ky'Embogo ne babakuba omukka ogubalagala bwe baali bakuŋŋaanye ku butaka bw'Embogo Emugulu mu disitulikiti y'Emityana. Emugulu singo mu disitulikiti y'Emityana. Ombaka wa munisipaali y'Emityana Francis Zaake Butebi asinzidde mu lutuula lwa Parliament enkya ya leero n'ateeka gavumenti ku nninga etangaaze ku nsonga eno wamu n'enneeyisa ey'abaserikale abadduumirwa DPC w'Emityana Alex Mwine okukakana ku bannaddiini n'abakulembeze b'ennono ne babakubamu omukka ogubalagala. Francis Butebi Zaake agambye nti poliisi yavuddeyo ne yeetondera Obwakabaka ne bannaddiini wabula kino tekimala ggwanga. Abantu baagala okuwulira ng'abakuumaddembe ababadde n'omukono mu bikolwa bino nga bonna bakangavuddwa ne gavumenti okulangirira nti ebikolwa ebifaanana nga bino ebityoboola ennono n'eddiini tebisaanidde kuddamu kulabwako. SOPs of which they had observed them, they had social distance, they had put on the masks and everything. And this was Ambogo Paris and was really very unnecessary. My prayers, Madam Speaker, I request the Minister of Internal Affairs to come up to apologize on behalf of government about what they did and also to suspend Mwine Mukono Alex for what he has done, because he has done this several times. Myself, he has tear gassed my place, my home, over nothing. Intelligence Council has come up, the Kingdom of Uganda has come up to condemn the act, and I think it is really precious enough for government to come up to condemn the act and also to do something about it. Speaker Rebecca Alitwala Kadaga alagidde Minister w'ensonga ez'omunda mu ggwanga atwala okunnyonnyola kwe mu Paalamenti amangu ddala nga Paalamenti ekomye okuva mu luwummula mu mwezi gw'Ekumi. Kimenya mateeka okugaba ebbaluwa enkyamu nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Omuntu yenna ng'akkirizibwa mu mateeka okugaba ebbaluwa yonna naye n'agezaako ng'akozesa olukujjukujju n'agaba ebbaluwa endala ng'ekigendererwa kye kyakufiiriza oli alina okufuna ebbaluwa, omuntu oyo singa agezaako n'akola ekikolwa ekyo n'agaba ebbaluwa oba certificate enkyamu bwe bamutwala mu kkooti ne gumusinga asobola okusibwa emyaka 3 oba okutanga $1,040,000 oba n'amuwa ebibonerezo byombi. Bannakibiina kya National Unity Platform 1989 abaali basazeewo okwesimbawo ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti balemeddwa okuyita mu kakungunta k'akakiiko ak'ebyokulonda ng'abamu babuliddwa ensimbi obukadde 3 ezeetaagibwa okwewandiisa. Ekibiina kino gye buvuddeko kyalangirira nti abantu 427 be kigenda okusimbawo ku bubaka bwa Paalamenti oluvannyuma lw'okulaga obwetaavu obw'okukiika mu Paalamenti nga n'ebisanyizo ebisinga babirina. Ssaabawandiisi wa NUP Louis Lubongoya abulidde bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya nti abantu 238 bokka be basunsuddwa era be basobola okwewandiisa, abalala 189 tebaasobodde ng'abamu ku ensimbi z'okwewandiisa zaababula. Ffe tumanyi nnyo nti ssente zino ze bateekako zakulemesa abantu baffe oba abantu ba opposition okwesimbawo. Era tukirabidde ddala ffe nga ba NUP tulina abantu 427 abaali beegwanyiza entebe ez'enjawulo naye ate mu abo 238 be twasobodde okuwandiisa. Kitegeeza ki? Nti abantu abawerera ddala 189 tebasobodde kwewandiisa. Abantu 161 abo bo naddala mu bitundu ebyamambuka ne Western Uganda. Abantu abo bo tebalina ssente. Era ffe nga ba NUP ne People Power tubadde nga tuyita abantu bano abadde tebali mu byabufuzi okuvaayo ne beenyigira mu by'obukulembeze. Abamu ogenda kwesanga nga basomesa ba primary, omulala musomesa wa secondary, omulala akola ki nga enfuna yaabwe entono nnyo. Okusinziira ku Louis Lubongoya, abalala abalemeddwa okwewandiisa bitongole by'ebyokwerinda bye byabalemesezza n'akakiiko ak'ebyokulonda n'abakozi mu kakiiko k'ebyokulonda ne babasuulira emisanvu, era ono agambye nti okwemulugunya kuno bakutuusizza mu kakiiko k'ebyokulonda okufuna obwenkanya. Mu abo 28 balina ssente ne bazisasula naye bwe batuukayo kubawandiisa ne babagaana oba ne babaziyiza okwewandiisa olw'ensonga ez'enjawulo. Olumu nga beekwasa nti stampu
erifeint tetegereka bulungi nnyo abamu nga babagamba newankubadde nga wabulayo essaawa 2 naye ate returning officer waliwo gy'agenza agenda kukomawo kati ensonga ezo zonna tuwandiikidde akakiiko k'ebyokulonda ne tucomplaininga kulaba nti bano abantu baffe babawandiisa obunambiro. Joero Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kino agamba nti bannamateeka b'ekibiina mu kiseera kino bali mu kwekenneenya ensonga zonna n'obujulizi okukuba abaduumizi ba poliisi okuli adumira poliisi y'omu Kampala n'emirirano Moses Kafeero n'akulira military poliisi n'abalala okubatwala mu kkooti olw'okulumba ekitebe kyabwe ne batwala ebintu by'ekibiina. So balagira ddala kyekubiira nti gwe Kyagulanyi tujja kukola ekisoboka kyonna twagala obeere ku baloti emikono gyo tujja giwamba nti kakati ebipande byo nebyo tujja bijjayo. Bannayuganda balaba ebikolwa ebimenya amateeka bano bannaffe bye bakola era n'ebimu ku ebyo tubatwala mu mbuga z'amateeka kyekyo kiraga nti balina kyekubiira. Balagira ddala nti balina sayidi gye bawagira ate walina sayidi gye bagezaako okunyigiriza mu buli mbeera yonna. Ffe poliisi n'amagye tubagamba nti baboosi bammwe be bannayuganda kubanga bannayuganda babulijjo bebawoya emisolo egisasula emisaala gyammwe egigula zi uniform ze mwambala tiyagaasi n'amasasi ge mukozesa. So bannayuganda bonna mulina obbawo ekitiibwa. Amyuka omukulembeze w'ekibiina kino mu Buganda era omubaka w'ekibuga Masaka Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti bakugenda mu maaso nga bambala ebintu ebitumbula ekibiina kino omuli enkofiira emyufu ez'ekibiina n'agamba nti okutiisibwatiisibwa ebitongole by'ebyokwerinda tekujja kubajja ku mulamwa. Abakulembeze ba poliisi n'abamagye twewaddeyo kubawaayo omusomo ogw'obwereere mu mateeka ne mu ndabika balekitala okutambula nga bo nga abakomanda okwebuzaabuza ate n'okubuzaabuza bwe bakomandinga. Kyova olaba betugenda ba abaali wano betugenda okutwala mu kkooti bategeeze kkooti nti ddala batambulira mu butamanya. NUP wonna gye muli alina enkofiira egiteekeko alina ovuleyo gyambale terina wemenyera amateeka. Twawula kibayita amateeka n'oluteekateeka. Tukkiriza amateeka katala lyaffe okugaana oluteekateeka lwonna. Ebyo nga biri bityo eyayita pulezidenti wa Ghetto Maaka Judy Bugembe abangi gwe bamanyi nga Bukyamaani awaddeyo ebyambalo ebyefaanaanyirizaako ebyekinnamagye nga bino abikwasiza ab'ebyokwerinda mu Kampala. Nyuma lwa poliisi n'amagye okulangira mu butongole nti okusangibwa n'ebyambalo ebyefaanaanyirizaako eby'abakuumaddembe musango, Bugembe Maaka Judy abangi gwe bamanyi nga Bukyamaani era nga yeyayita Ghetto President olunaku olwaleero ng'asinziira mu maka ge Makindye Luwafu kwasiza ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye ebyambalo byabadde akozesa nga lwamu ne banne bamanyi nga oba bayitanga ba Ghetto Youth ebyambalo ebiwerako omuli engatto, empale, emisipi jacket ezeefaananyiriza ez'abannamagye wamu n'amayinja g'abannamagye n'ago aga poliisi byabadde nabyo era ng'agamba nti abadde abikozesa mu bukyamu. Ono abuuziddwa ensonga lwaki olunaku olwaleero lwategedde nti okwambala ebyambalo ebyefaananyizaako bannamagye musango okusalawo okubiwaayo n'agamba nti nakikoze mutima mulungi so si bya bufuzi newankubadde nga abasinga obungi bagamba nti kino akikoze olw'ensonga nti eggwanga liri mu kiseera kya kalulu kwe kusalawo okubiwaayo. Bukyamaani ategeezezza nti ebikwekweto eby'okujja ebyambalo bino mu ba Ghetto Youth bitandika butandisi era nga byakubuna eggwanga n'asaba abo bonna ababiina mu bukyamu babikwasa ab'ebyokwerinda bawone okukwatibwa. Ye omuduumizi wa poliisi mu Bendobendo erya Kampala James Ruhweza asinzidde wano n'ategeeza nti bakukola ebikwekweto ebisingako wano era agambye nti awadde omukisa abo bonna abalina ebyambalo babireete ku poliisi oba babiwa ab'ebyokwerinda abatali bamu olwo beggyeko omusango era n'alabula abo bonna ababikozesa mu bukyamu nti bakukwatibwa. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulambuzi era nga yamyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi agugumbudde poliisi y'eggwanga olw'okukola ebikwekweto ebivumaganya gavumenti ekigiviirako okwetonda buli kadde. Bino Kiwanda byogeredde ku ofiisi z'ekibiina ky'abannamawulire ekya Wujjaye Kawempe bw'abadde ayanukula ebibuuzo ebyekuusa ku tiyagaasi eyakubiddwa poliisi ku butaka bw'ekika ky'Embogo nga bali mu mmisa e Muggulu Mityana. Munaku zino nga 10 tugenda okugenda ne bakandidate ffe bonna abasinga abadde beyita aba independent nga bagamba nti bayero tubajjemu bwe tumala okubajjamu tusigale nga omuntu omu media nga poliisi yeetonda negamba nti ensonga ezabadde e Muggulu abakadde baffe abakulu b'ekika ne Archbishop yawumula w'e Masaka nga bagenza okusaba ne bategeeza nti okusooka waliwo omutaano gwabadde nga lw'abavubuka baagala okutabulatabula eri naye bakubye tear gas empewo n'emufumuula n'emutwala mu lukiiko luli. Nsobola okukkirizigana nabo olw'ensonga tear gas omukka gusobola okugenda awantu wonna naye okujja ku kyembasaba nti ebintu ng'ebyo beetaaga nnyo okubeegendeza kubanga bwe mukikola
kitwetera obuzibu ffe ng'abakulembeze abamwe ab'ebyobufuzi okusigala nga tunnyonnyola bingi nnyo n'ekirala okusaba poliisi okukozesa amaanyi ageetaagisa awo bwabeera nga abavubuka abadde nga 15-20 kyabadde kyetaagisa okukuba ttiya gaasi. Mu malala ge twakafuna, poliisi mu disitulikiti y'Emityana ekubye omukka ogubalagala mu bavubuka abadde beekalakaasa mu mirembe okuvumirira ebikolwa ebyekko ebyakoleddwa ab'ebyokwerinda ku butaka bw'ekika ky'Embogo e Mugulusingo.